Region TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gw'atambula naffe naawe atanaba kubanga osubscribinga kkirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Breaking news, amawulire genjagala okubanga nkuwa gwe yonna gy'owangalira gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Waliwo omukyalo omu amaze okubanga akwatibwa abadde agenze ku palamenti okubeera nga yeekalakaasa alaga obutali bumativu n'engeri speaker wa parliament Anita Amongo gy'asaasaanyaamu ssente y'omuwi w'omusolo. Jjukira ebigambo bingi ebibadde byogerwa, kugambye deployment yabadde y'amaanyi nnyo ku parliament okuviira ddala amakya g'olunaku olwaleero, wabula omukyalo ono ye yagambye nze sigenda kulinda kubeera nga ate ndaba bannayuganda nga balinda nga 23 omwezi ogw'omusanvu. Tosobola kwetegeka, beweetegekera bo baba bakola ki? Ategeezezza nti nze ye ne banne ababadde abatonotono ne bagamba nze nsimbudde era ngenze. Atuuse ku Parliamentary Avenue awo kumpi n'ekkubo awo ng'oyita ku Parliament ku gate oba wankaaki. Abasajja deployment engeri gyebadde nnyingi. Njagala okutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Region TV tasobodde kubeera nga ayitawo. Njagala okutegeeza bamukutte naye gyatwaliddwa tewannaba kubanga wategeerekeka. Ono abadde awanise ebipande ngerawo kirabaawo, abadde awanise ekipande ng'agamba Anita Amongo muli wanguzi. Tagambye babaka, tagambye bantu balala nti tulinde, wabula ye akutte ekipande kye ye omuntu omu n'abanne abatonotono nga bwe nkugambye basobodde okubanga atambula nabo, wabula poliisi esobodde okubanga ekwatako omu. Jjukira ye alumiriza speaker ng'alina n'obujulizi. Obadde otambula n'omukutu ogwa Region TV, njagala okuzaako emabega ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gwa kutaano guli ogwaggwa last month but one, eggwanga erya United States of America lyavaayo ne lyegatta ku mawanga omuli eggwanga erya United Kingdom n'eggwanga erya United Arab Emirates, ne bateeka obukwakkulizo oba envumbo sanctions ku speaker akubiriza parliament amanyiddwa nga Anita Amongo. Bamuteekako obukwakkulizo nga bamugamba ssente za spendinga zisusse nnyingi nnyo ezitaliiko nambalirira, newankubadde ye yavaayo ng'ategeeza nti obukwakkulizo bwali bugendereddemu nsonga ndala. Oluvannyuma lw'okumuteekako obukwakkulizo ebigambo bibadde bingi nnyo nga ne pressure eri waggulu, era amawulire gatandika okuvaayo nga galaga nti ebimu ku by'obugagga ebya speaker ono Anita Amongo bye bimu ku bireese emberebezi. Amaka ge yazimba mu ggwanga erya United Kingdom agaaboyebwa. Jjukira eggwanga lya UK lyali ddyo lyamala dde omuteekako envumbo omukyalo namanyiddwa nga Anita Amongo. Bannayuganda abamu bazze bavaayo nga beemulugunya ku nsonga zino, ng'oggyeko amaka ag'ebbeeyi agazimbibwa mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London. Kigambibwa nti n'eggwanga erya United States of America okumuteekako obukwakkulizo, okumuteekako envumbo, kitegeeza abasajja abaamala okukola research ng'omukyalo n'alabika nayo ayinayo ebimu ku by'obugagga by'ayina mu ggwanga erya United States of America. Jjukira ennyumba gye twavaayo ne tukulaga nti gano ge maka agazimbwa Anita Amongo mu ggwanga. Oba ennyumba yagizimba oba yagigula, kyekyo ekizimba okusinziira ku location gye baawa kye twasobola okubanga tufuna, nga kigambibwa okuba nti kyandibanga kyekizimbe kya Anita Amongo mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London, era nga kye kimu ku ebyo eggwanga lya UK lye byawamba mu bukwakkulizo obwamuteekebwako. Kati ate gano amaka g'olaba, eno nnyumba ye gy'oyinza okuyita country home, amaka ag'omu kyalo mu district ey'e Bukedeya. Ku gano amaka ebigambo bingi by'ozoowulira. Kigambibwa nti amaka gano gabalirirwa mu buwumbi 20, 20 billion Ugandan shillings, sente eza Uganda, obuwumbi 20 sente zino. Nga kigambibwa nti ennyumba eno kuliko swimming pools, kuliko ebintu ebyenjawulo bingi ebyebbeeyi. Wawulira leader of opposition Joel Ssenyonyi bwe yavaayo n'ategeeza nti ennyumba ya speaker Anita Amongo eriko generator, standby generator, naye standby generator eyo baazigula sente nga zikunukkiriza mu bukadde 5, sente za muwi wa musolo nga zizimba private house wa private home, amakaage ag'obwannannyini, generator n'okuteeka fence ku makaage ago agasangibwa e Bukedeya. Kati munnayuganda ono omukyalo omuvumu avudde gy'avudde
n'agamba nze bino sigenda bikkiriza. Omukyalo ono muli wanguzi wabula abasajja kye bakoze bakutte mukwate ne bamuwalawala ne bamutwala wesinaba kubanga ntegeera naye njagala okutegeeza nti tabadde yekka walabiseeko n'abantu abalala abayinza okubanga bo basobodde okubanga basimattuka ne badduka naye nga ye bw'atyo bw'amaze okubanga atwalibwa. Ye agamba Speaker Anita Among yakulembera Parliament. Kitegeeza obuli bw'enguzi obujjudde mu Parliament ya Uganda Anita Among abuvunanyizibwako 100 ku 100 era ye bwazze okwekalakaasa akutte ebipapula byinza okuyita placards najja nga abiwanise ng'ataddeko Anita Among muli wanguzi ayina okubanga avunaanibwa. Omukyalo yakwatiddwa ng'amawulire bwenkugambye era ye yekka ali confirmed nti akwatiddwa. Nkyagezaako okubanga nnoonya engeri gye nfunamu amawulire wano ndabe oba abadde n'abantu nga bameka oba bo bakwatiddwa oba basobodde okubanga basimattuka naye nga wengakoledde njagala okutegeeza nti mukyalo omu yakwatiddwa. Bino byonna bigenze mu maaso nga Parliament etudde bali mu kubanga baddamu okwetegereza bye baayisa mu budget. Museveni bye yagaana okusayininga n'ategeeza nti budget erimu ebirumira bingi nnyo, sente nnyingi ezaali zigenda okubanga zikozesebwa ku bintu ebigenda okuyamba eggwanga nga kigambibwa kuba nti sente baazizza mu bintu ebirala ebitategerekeka. Ekyo ne kireetera Museveni okugamba nti eyo budget sigenda giteekako mukono gwange mugizzeeyo mubeere nga mugiddamu okugikola kye bayita reconsideration baddemu bagyetegereze alyoka abeere nga agiteekako omukono. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nga bannayuganda bali mu kubanga bategeka okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno ogw'omusanvu ku Parliament nga bagamba nti ababaka ba Parliament mususse abakungu mu Parliament mususse nga mukulemberwa Speaker. Kati omukyalo ono yagambye nze sijja kulinda 23 ngenda kati era atambudde n'agenda nga yemulugunya ku Speaker. Jjukira ebimu ku byobugagga bya Speaker bye tuzze tukulaga nga mulimu n'emmotoka ez'ebbeeyi omuli emmotoka gye yagulira omwami we, omuli emmotoka ye yennyini gy'avuga, omuli emmotoka endala ezitunula ng'omuntu etali emu ezitali bbiri nga kigambibwa nti sente ezikola bino zonna zandibanga ziva mu zaamuwe wa musolo. Era bannayuganda bangi balabiddwako nga bakomplaininga ku mukyalo ono. Kyovula bono ye agambye sijja balinda mwabagenda okujja nga 23 nze nsimbudde kati. Omukyalo oyo gabi bamukutte naye njagala okutegeeza nti tabadde yekka, babadde nabo sinnamanya oba nabo bakwatiddwa oba embeera ekyali bwetyo nga bwenjikuweeredde wenkukoleredde akatambi kano nga yembeera eriwo. Obuli bw'enguzi mu Parliament bukyagenda mu maaso n'okubeera nga ate buvumirirwa. Bannayuganda bangi balabiddwako nga beekalakaasa mu ngeri endala ku social media ku mikolo egy'enjawulo nga bavumirira omukyala Anita Among ne bakulembera nabo Parliament okwejjalabya mu ssente y'omuwi w'omusolo. Kati omukyala wuuyo agenze ku Parliament n'ategeeza nti nze sijja balinda mwabagamba nga 23 sisigenda balinda njagala bwenkanya Speaker ssente y'omuwi w'omusolo osusse okubeera ng'ogidiibuuda. Kakati ge gamawulire egenjagadde okuba nga nkuwa ngenda kukomawo nkuwe n'ebirala ebisingawo ku nsonga eyo tulabe omukyalo ono ateereddwawa wawe bamututte n'embeera ezifaananako bwe ziti. Radio TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.